to a jazz in Twanga Elite Copper movie. Are you the director? Tell us. Are you? Sir, where are you? Mistakes are come. I think I was singing your commenting a bit so many na Zoom. You don't know English. Okay. So Bagami, first tell them. English, You don't know. They are coming from Antland schools. I had my students who are too. Few moments later. I think is that, in fact, I feel like you people, Uganda, abuse those girls in a video, abuse them. Like a black one with like a funny face is called Matilda. The other one is called Rita. The one is called Zaga. Abuse them, drag them, because this is too much. Okay, we understand we are all from elite, but you don't have to abuse other schools. Abuse them, I get drag them. I'm seeing some of them in the video. They're the same people being chased on for school fees. Please, I call on to Uganda to drag them, abuse them. Moments later. God have mercy upon us. She's in Form 3, but in the movie she acts like she's in HSC, so she acted in my uniform. So yeah. Student wa Elite kyebamukoze nkoko baana kyokka ate Rape avuddeyo kubeera nga awa abakyala abafumbo obukodyo bwe bayinza okubeera nga bakozesa okusobola okuwangaala mu mukwano. Ensonga za King Saha si musanyufu nnyo n'abawagizi be abaafikkira oluvannyuma lw'okukola ekivvulu kye yateeka ku mitwalo 35 ne tebbe ezaziguleeyo mu bukadde. Ategeezezza eggwanga nti yandiyagadde okukolayo ekivvulu ku guno omulundi nga kya 50,000. Kyokka teyeesanya avuddeyo kubeera ng'ategeeza bannayuganda omulimu omutuufu gwakola era ng'ogwo emirimu giri mu ggwanga erya Uganda. Nkwaniza nnyo wano ku SMX Media nange Mrs. SMX wano tuwe ne updates buli lunaku buli kiseera. Story wejjira bwe tugikolera esinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziweeka datawo aleme kubeera nga agenda mu nkira. Nkusaba subscribing onyigene ku notification bell ebisigadde obitulekere. Gwawulira nti wandiyagadde okulanga naffe otukubirako ku bukubizi kw'enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera. Katutandikire ku ssomero lya Elite ye lwaki mbeera mbyogerera nga byo bisobola okubeera nga byeyogera. Obutambi buneno kambukutereko nga tutandika n'aba Elite then mutereko ne stories endala nga we zisigadde. Simanyi ebintu byakubogoka simanyi omusajja ne bwanyiza. I take my time nsobola osirika ne neekuŋŋaanya manye kiki okugamba. Bwe nakikugamba mu voice kijja sounding road mpandiika ne oba mu ddiiro osobola okusigala mu kisenge negamba okutaba kino nakino kiwakoze sikyagala ajja kuva mu ddiiro ajje mu kisenge aŋŋambe babe so that we can talk about it. You understand? Simanyi nnyo bintu byakubogoka woba onoofumbirwa olina okukakkana okubogoka. Omukazi yenna akakkana. Bakyali bange bangi ebbeeyi y'erugogo yabalema. Bakyali bange bangi bawanayiki ebbeeyi y'erugogo yabalema era nkyanoonya venue obagimpa ngenda kulangirira Saha ku fite nga wedaga 15 labe ku Saha kwa aliwa tasobola kulezinga mutwalo naye ng'akwagala. Era esho ejja kubanga festival egenda kuba kuddiza ku bawagizi baffe. Yali akulabidde omutwalo akulabireko ku 15,000 Saha ku fite eya Kololo oba Nambo oba mu kibuga tuyinza okukola street jam. Tetukomyawo abantu mulamu bwe twalinanga edda twakupanga street jam ya ku Sirigi ogimanyi Shoni.
atukuba sweet jam ya wano City Carnival ebijaguzo bitulaba mu nsi endala ku Halloween wa nabantu byetaaga ate nga byaffe nga bayimbi ba wano ono bwe balowooza ekipya bagakiteekamu omuyimbi atali wa wano so nga ate kinyuma nnyo nezo kamera nezikwata ku wa wano kati abo bagamba nga UB40 yesobolawo twagaddewo kutegeera naye bwe tutasalawo kweggalirawo bajja zigamba tunafuyiza under UB40 nga ate nze yentambulira batamanyi UB40 bangi nga bamanyi ffe twalengera emiziki wabagezigezi sibula mutawuliza muziki twalengerako Honorable Kyagulanyi president nga azze ku kivulu kyo amaanyi gaali mangi nnyo yajja nekifuna life nekifuna life ekyawa ali petosobola tuteebereza otulaba n'omanya bumanya wakuba Africana abantu ne bafika tewakoma okwo wazze erugogo nayo n'ogikuba era ne bafika tugambe nti wakyali venue ekumala bassebo ne bannyabo abakyala b'omu kitundu muno nze bampita mukalakasanga puroguramu yange nkola kwatulira muntu olunaku lwaleero bansibise mu kitundu muno mulimu omukyala gwe tuzze okwatulira olunaku lwaleero mukyala gwe oli mufumbo olina bbaawo naye omusajja gw'olina wamubba ku mukwano gwo muli bizi omuloga takwinako buzibu naye ng'omuloga andeese n'aŋŋamba gweyimirira awo bw'anaatava ku musajja wange nja kuwa ekifaananyi ky'okitimbe mu kkuba abantu bamutegeere mukyala gwe ng'olina obbawo omukazi gwagala gwe bayita Aisha omukazi gwogalira omusajja bamuyita Aisha agambye muviire ku musajja muviire ku bbaawo akwoye okumulogera obwereere omuloze Aisha weetegedde Aisha weemanyi va ku musajja wa munno Aisha va ku musajja wa munno omukyala ngambye nti akwoye okumulogera ng'obwereere omuloze oloze abaana be oloze famire ye yonna Aisha ng'otunda emmere Aisha ngenda kufiirako Aisha ngenda kufiirako temulowooza nti ate ali wano nze mbagambye ali mu kitundu wano Aisha yabba bba wa muwala nze nkugambye gwetombuuza bingi mukadde ye yeetegedde ayina omusajja gw'ayagala yamubbiddeko yabbye omusajja wa munne anti oli aŋŋambye nti mwatulire bw'atave ku musajja wange